Bw'olota ng'olima kitegeeza ki? Bw'olota ng'olima. Olwaleero kye tugenda okuba nga tutunuulira mu kyoto kino kyolina okutegeera wa gy'obadde olima kintu kikulu nnyo. So obadde olima ng'olaba okabala, obadde olima ng'olaba okoola, obadde olima ku kyaki, obadde olima wakaawo, obadde olima wamwe mu kyalo gye wanoba, obadde osima binnya, badde bakusimira ebinnya, obadde olina ebyomuwendo by'ojja mu ttaka, obadde owotalinga oba kituyita okufukirira, obadde olima n'olimererwa, obadde olima ng'oli munafu. So buli ngeri yonna gy'otamu ekyoto kino, abamu olota olima n'abafu. Mu ngeri yonna gy'otamu ekyoto kino olwali tugenda kuba tukitunuulira olw'ekisa kya Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekyoto kino kiri so common, bantu bangi bazze bambuuza ekyoto kino bw'olima, bw'olota ng'olima kitegeeza ki? Bw'olota ng'olima kitegeeza ki? Olwali otulukkalire. Mukama yeebazibwe. Eno bagiyita Chosen Generation nga nze Brother Stephen, nga kweno kyane tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala. Nano tujja kutandika bw'olota ng'olima n'abafu. Tutandikira awo. Bw'olota ng'olima n'abafu, olutulaba oli mu nnimiro oli mu kulima naye nga mu butuufu ogenda obuzokka n'ojjukira nti abantu badde erima nabo baafa dda. Ebiseera ebisinga bw'olota ng'olima n'abafu, mukwano wange manya nti emirimu gy'emikono gyo gigenda kuba nga gyonooneka, kubanga abafu abo mu nsi ey'abafu gye bava bajja n'embala yaabwe okuba nga batta buli kintu kyonna. Ekintu kyonna ky'olooteramu omufu ebiseera ebisinga ebeera ataaka ku ekyo ekintu, whether mbaga, whether byanfuna mirimu gyo, kyonna ky'olooteramu omufu manya nti ekigendererwa ky'ataaka eyo okuba nga bazikiriza kyennyini ekyo ky'olooteddemu omufu. So gw'olota ng'olima n'abafu, manya mukwano wange zino zibeera ndagano n'amagombe nga zigendeddwa okuba nga zitta emirimu gy'emikono gyo oba ekyo ky'oli mu kuba ng'okolako. Nabamu olota nga oli ayinza okubuuza kiki neetaaga okuba nga nkola. Mukwano gwe wetaaga deliverance, wetaaga okuba nga wekutwako endagaano ezo zeegaane ate abafu abo basumuluze omuliro. Kati ate abamu olota ng'oli mu kusima ntaana z'abafu. Nyakola video eri separate ekwatagana ku ntaana, tujja focusinga ku kyakulima ekwatagana ku ntaana ezo. Nja kola video eri separate ekwatagana ku ntaana ezo naye nga manya nti ekyo nakyo kyetoolirako bingi. Asooka olota nga olaba oli mu kusiga, ng'oli mu faamu olaba olima naye ng'oli mu kusiga ensigo. Kati mukwano ekyo olina okuba nga otegeera nti ekyo ekirooto ky'olota nga olaba oli mu kusiga ensigo, ebiseera ebisinga era Mukama Katonda bakugamba kusiga. Omuntu kyasiga kyakola ki? Kyakungula. So buli olota nga olaba osiga, abamu olaba opreparing ennimiro yo ng'olaba osizeemu kasooli, osiga bijanjaalo, osiga kyonna kyo osiga. Abamu olaba nga osiga bitooke. So manya ni mukwano wange kino kibeera kyakusiga mu kyoto nga kino kiba kirungi n'okubuuza Mukama Katonda wa wayagala osige, ennimiro ki gyagala osige mu kubanga yaba amanyi obwetaavu bwe buli, yamanyi wayagala ensigo eyo egwe. Toyagala kuba nga osiga nsigo yo n'egwa ku ttaka effu, oyagala kuba nga osiga ensigo yo n'egwa ku ttaka eggimu. So Mukama bakulaza ekirooto nga kino tuba kirina omubuuza exactly wa oba oteeka ensigo yo. Abamu osooka olota nga okiryalinga ekisambu, ekisiko. Mumanyi ebisiko ebibeerawo nga tebanabakolawo nnimiro, abamu temubimanyi. Obeerawo ekisiko eky'amaanyi ng'okikiryalinga, oluusi ebisiko ebyo bamala obbitemawo n'omuddo bagwokya, then ne bakabalawo ne bakolawo ennimiro. Ng'olota olaba okiryalinga ekisiko ekifaanana kuba ekitonga. The purpose yakuba nga okolawo ennimiro biseera ebisinga Mukama Katonda bakulaga nti waliwo byetaaga okuba nga okiryalinga mu bulamu bwo, nga n'oba tobikiryalinze mukwano gwange togenda kubeera fruitful, togenda kulaba mukisa. Wabeerawo by'olina okuba ng'ojjawo mu bulamu bwo. Obeerawo ebisiko ebikulemesa, ebiremesa ensigo z'okuba nga ziva mu makungula, ebiremesa emikisa gyo okuba nga mukwano gwange ogikwatako. Tolina kintu kyonna ky'osobola kusiga mu nsiko. N'osiga mu nsiko manya nti ensiko eno ejja kuba nga ekirya. N'osiga ebijanjaalo mu nsiko ogenda kukungulamu ki? Ojja kusanga ensiko yonna yakola ki? Yabirya. So olota ng'olaba okiryalinga, abamu olota olina ne tractor, ng'olina tractor ng'ogenda osenda. Abamu olota olaba okuba na kkubo ng'ogenda osenda. Kati ekkubo lyolaba mukwano gwange gaba magenda go. Mukama bakulaga nti olina okuba nga okiryalinga buli kintu kyonna ekiri mu bulamu bwo. Oluusi abamu olota musumbawo ng'alina tractor ng'agenda asenda agenda kuba ekkubo, oluusi ekkubo mw'otambulira. Mukama bakulaga nti Mukama kennyini ali mu kuba nga akola ki? Akubira ekkubo. So olota ng'olaba okiryalinga ekifo, oluusi ne tractor, oluusi ne jambiya, oluusi ne nkumbi,
nakyo n'oluusi n'oluso Mukama Katonda bakulaga nti waliwo ebirina okuba nga biva mu bulamu bwo. Nawe osooka okweta ekyoto nga kino ng'oluusi obadde mu kusaba n'okusiba nga mutuufu olina by'okiriyalinga mu bulamu bwo, manya nti Mukama Katonda bakulaga results eziva mu kusaba n'okusiba. Kyolina okuba nga otegeera ku birooto wali ekirooto ekijja nga kya bunnabbi, oba ekirooto ekijja nga kikulaga kyennyini ekyo ky'oli mu kukola okukulaga results. Kati nga tekyetaagisa kuba nga okiriyalinga, Mukama Katonda akulaga already ekyoliko, olina kuba nga okola ki? Oyongeramu bwongezi maanyi. Oyawula otya? Bw'oba nga olaba si kyoliko era oba okiraba si kyoliko, kitegeeza nti Mukama bakuwa instruction. Bw'oba olidde oba kyoliko, manya nti Mukama Katonda bw'anaŋŋamba kwongeramu bwongezi ki? Maanyi. Now, abamu olota ng'olaba oli mu kukabala. Toli mu kiryalinga naye ng'oli mu kukabala, ng'oli olaba okabala otema. Abamu okabala temukumanya. Okabala kwe kukola amavuunike. Ng'otema amavuunike ng'otereeza ekifo naye ng'olaba mu butuufu kubanga okukabala omuntu akozesa amaanyi mangi, that's for sure. Amaanyi gaba mangi. Mukama yeebazibwe. Nawe ebiseera ebisinga buli lw'olota ng'olima ng'okozesa amaanyi mangi, Mukama bakulaga nti there are hardships along the way. Waliwo ebigenda okuba nga bikusoomooza, waliwo kutawana kugenda okuba ng'oyitamu ebyokola, ogenda kuyita mu hardships ez'enjawulo. Kasi agenda kuba kakuyita mu ki? Ng'olaba oli eyo olima okola otya olinga abonaabona ngaliko ekikolimo. Mukama yeebazibwe. Manya kirepresentinga hardships. No mu kyoto kino olina okwegendereza, waliwo hardships zoyinza okubeeramu nga tozeetaaga, n'olowooza olina okuba nga okola ki? Oyitamu. So olina okubeera very very careful. Omanya nti kuno okusoomozebwa kwempitamu, ng'olina okuba nga mpitamu oba just I'm wasting my time here. Mukama yeebazibwe. So mu kyoto nga kyo kyokyo osaba Katonda okuba nga mukwano gwange akwambaza amaanyi okuba nga akola ki? Akuyisaawo. Katonda affe yatukola ki? Tuyisaawo. Abamu osooka olota ng'olaba okoola, ng'oli mu nnimiro, oba oli mu kukola bijanjaalo, oba oli mu kukola kasooli, oba osalira bitooke, byonna ng'olaba olina ebimera by'otereeza mu nnimiro. Ekyoto kino kitegeeza mukwano gwange kyekimu nekiri ekyokusambula nti mukwano gwange weetaaga okuba nga olina by'okiriyalinga ku ekyo ky'oli mu kuba nga okola, waliwo improvements olina okuba nga okola mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe nnyo. Okukoola bino byonna by'oba ojjamu bibeera mirimu gya mulabe Setaani. Babyogera mu kitabo ky'Amateeka 15:13 nti buli kisimbe kitanga ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulwa. Mukama yeebazibwe. Awo manya nti ekyo ky'oba nga si gwe wasimba eyo ogwo omuddo gw'oli mu kujjamu, manya nti egyo mirimu gya Setaani. Eyo mulabe Setaani yebikola kyebisimba. Kati kubadde mu kusaba n'okusiba, oluusi obadde olina Katonda n'olutangula bwangu okukoola ng'okiriyalinga, manya mukwano gwange waliwo by'obanga okola ki? Ojjamu. Sometimes improvement ziba zeetaaga nga ziri physical, ng'omanyi nti neetaaga okukyusa kino. Oluusi ng'omanyi nti weetaaga okuba ng'okyusa emikwano gy'otambula nagyo, oba abantu bawangaaliramu nga bakwetera okuba nga toli fruitful mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe nnyo. So kitaaga okuba nga weekebera, oba tolina kyolaba n'obuuza omuntu tukuvu naba nga akola ki? Ng'akuluŋŋamya. Nakyoto kino ekyokuba nga oluta olima kisinziira obadde olima wa. Obadde olima ku kyaki, abamu olota olaba olimira ku kyaki, olimawo omuddo, Mukama bagamba kwegayirira kulekkanisa eyo. Abamu olota ng'olaba olima wakaawo, oluggya lw'amakaago, Mukama bagamba kwegayirira ku lw'amakaago. Abamu olota okola ki? Olima eri ewamwe mu kyalo. Nawo ekyokulima eri ewamwe mu kyalo ebiseera ebisinga kiyinza okutambulirako setbacks, ng'emirimu gyo kiba kigenda kuba kidde mabega. Oli mu kyalo ewamwe olima, naddala ng'olaba oli mu nnimiro z'ewamwe otawaana. Ate olota ng'olimira oluggya lw'ewamwe era Mukama bagamba kwegayirira ku lw'ennyumba y'ewamwe. So ekyoto nga kino kiba nga kiri complicated nga n'okitegeera obuuza omutukuvu naba nga asukka obubaka obulala n'oba ng'otegeera, naye nga kyolina okutegeera kyoto kino ekyokulima obeera olina okuba ng'ojja mu bulamu bwo, olina okuba ng'olina okulongoosebwa mu bulamu bwo. Osooka olota nga olaba obadde olima naye ng'olubimbi olukomye mu makkati. Abamu balota ekyoto nga mutuufu abadde alima naye n'akoma wakati, oluusi n'alemererwa kuggusa, oluusi n'afuna amuyambako, ne bajja ne bamuyambako, oluusi badde balima bangi naye nga ye asembye n'afuna amuyambako. Ebiseera ebisinga Mukama Katonda bakulaga nti weetaaga obuyambi. Weetaaga kuba ng'osiikinga obuyambi, oyinza obutasooka kwemalirira wekka, weetaaga oluusi prayer partner, oluusi weetaaga omuntu okuwa amagezi kubanga akola ki? Akuyisaawo. Oluusi obadde olina ky'osabira, embeera oluusi okusobedde, n'olota ekyoto nga kino mukwano gwange, Mukama Katonda bakulaga nti noonya amagezi. Kamba buli waliwo ebintu by'oyinza okuba ng'onoonya obuyambi, ng'osuubira ogenda kunoonya ssente, ogenda kukola ki, naye nga weetaaga just magezi. Nga bakuwa amagezi bwe bati n'ogatambulirako nga stress ewedde,
Mukama yeebazibwe. Oluusi okulota ng'olima nga tewali wakuyamba naye ng'oli halfway n'ogwamu amaanyi, era kisobola okulaga nti mukwano gwange oli munafu mu nsi ey'omwoyo oba omwoyo gw'obutamaliriza. Waliwo abantu abatandika ebintu noba ng'otandise ku kino n'otakimaliriza n'okukira kino nga tomaliriza. Buli kyotandika tokola ki? Tomaliriza. Omwoyo gw'obutamaliriza mwoyo mubi nnyo. Omuntu alina omwoyo gw'obutamaliriza atandika ayinza okuzimba ennyumba n'agituusa corporate n'akomaawo. Ayinza okuba nga nakati n'adda mu kulunda ente n'akomaawo, n'adda mu kuzimba obuduuka n'akomaawo. Abeera mu kino kitalina kyakwatako n'aggusa. Omwoyo gw'obutamaliriza. Waba nga waliwo akuyambye manya mukwano gwetaaga amagezi. Bw'oba ng'oyita era weetaaga obuyambi, mukwano gwange weetaaga amagezi. Oba nga baali balima nga gw'osembya manya mukwano gwange eyo setback, weetaaga buyambi. Weetaaga ekola improvements mu bulamu bwo. Lwaki gw'osemba? Lwaki gw'osemba emabega? Bala bonna balimi baggusiza gw'oli mabega. So mukwano gwange weetaaga buyambi. Oluusi weekebera mu nsi eno olaba oba opafominga bulungi, osaba bulungi, osoma ekigambo kya Katonda, omunoonya ekimala. Osobola okulota ng'obadde olima n'olaba ekintu nga kikanga ng'omusota. Olaba omusota mu nnimiro ne gugoba emisinde n'ofumuuka. Omusota nga gugobera mu nnimiro manya mukwano gwange wandiba nga waliwo ataaka ku mirimu gy'emikono gyo. Obadde olima n'olaba omusota ne gugoba. Ekintu kyonna ekikukanga mu nnimiro. Manya mukwano gwange waliwo emyoyo egy'enkuba nga gipasuwinga emirimu gy'emikono gyo. Kyolina okuba nga okola, you have to fight back. You have to fight back. So kyoto kino bino byembawa these are just basics, naye ng'omwana wa Katonda kigwanidde okubanga ekyoto kyo nga bwekifaananya ati kitokibikkolwa n'otegeera exactly kyekitegeeza. So okulota nga olaba nti olimye ebintu byo nga birabika bulungi, ng'ennimiro omubutuufu erabika bulungi. Oluusi ebitooke byo nga oyimiriddwa birabika bulungi, kasooli walabika bulungi, ebijjo birabika bulungi. Mukwano gwange kiba kyerepresentinga mukisa. Mukama tatubuulira bibi byokka bituliko, naye atulaga n'ebirungi. Obanga mu butuufu opafominga bulungi mu nsi ey'omwoyo n'ebirooto ojja kubiraba. Obanga owangula mu nsi ey'omwoyo n'ebirooto ojja kuba nga ofuna bya buwanguzi. Obanga oluuzinga era n'ebirooto bijja kulaga nti okola ki? Oluuzinga. So olanga ennimiro erabika bulungi, Mukama bakulaga nti oyimiridde bulungi mu nsi ey'omwoyo. Oluusi obulokozi oyimiridde buki? Bulungi nnyo ddala. Now osobola okulota nga olaba oli mu kuba nga ofukirira. Oli mu kuba nga okola ki? Ofukirira ebimera byo. Mukama bakulaga nti weetaaga okuba nga mukwano gwange ebyo by'oli mu kuba nga okola weetaaga okuba nga obisabira. Mukama yeebazibwe nnyo ng'ofukirira. Ng'ofukirira waliwo improvements ezeetaagibwa ku bintu by'okuba nga okola. Nawo weekebera nawe n'olaba waliwo ebintu oyinza okuba nga olagajalidde, waliwo ebintu oyinza okuba nga olaba tobifuddeeko nga bigenda kwonooneka. Mukama Katonda bakulaga you need to do something. Sometimes Mukama Katonda bayogera ku bulokozi bwo direct, olw'otulaba olina by'ofukirira. Mukama bakulaga nti no mutuufu okaze mu nsi ey'omwoyo weetaaga okuba nga omwoyo wo azizibwa obujja, kubanga ekimera bwe kifukirwa ne kifuna ku mazzi, akaloosa k'amazzi kiddamu ne kiyagala kifuna ki? Obulamu. Oyinza okuba nga gw'ebimera ebyo by'ofukirira nga mukwano gwange omwoyo gwo weetaaga okuba nga guddizibwawo obulamu. Ng'ensulo ez'amazzi ag'omwoyo omutukuvu, omwoyo wa Mukama, zeetaagisa okuba nga mukwano gwange zitereezebwa mu bulamu bwo. Waba olota osima oluzzi, manya mukwano gwa Mukama Katonda bakulaga nti you need to drill. Weetaaga okuba nga odrilinga muziba mu nsi ey'omwoyo osobole okuba nga mukwano gwange ojjuzibwa omwoyo wa Mukama. Ensulo zino ez'amazzi ag'obulamu y'omwoyo omutukuvu okuba nga afulowinga bulungi mu bulamu bwo. So wabadde oloota okola ki? Wabadde olisima nzizi, wabadde osiga, wabadde okiryalinga nsiko, wabadde okoola, mu ngeri yonna gy'oba nga oloseemu ekyoto kino mukwano gwange, kiba kinnyina omanya ekituufu eky'okuba nga okola. Naye ng'ekyoto kino kitambulirako nnyo okwegayirira, kitambulirako nnyo okusaba, ate era kitambulirako nnyo okuba nga mukwano gwetaaga okuba nga otakinga action. Yes, otakinga action. Oluusi ng'okoze investments mu bulamu bwo naye ng'olaba by'olimu olaba tebivaayo bulungi, manya Mukama ayinza obayogera ku investments okoze direct, emirimu gy'emikono gyo oba omulimu gwo gw'okoze ng'ensigo ezo z'osize, zitaaga okuba nga okola ki?
akafukire. Akasembayo sokola otangula bakusimira ekinnya nga lwasima ekinnya oba oli mukusima ekinnya okigwemu manya mukono gwo aba asetinze trap. Oba olina okusoma Zabbuli 20:23 Bayibuli egamba buli asima obunnya aligwa mu obwo. Mukama ffe benjibazibwe buli asima obunnya aligwa mu obwo n'oyo ayiringisa ejjinja liriddira ku ye. Kakati manya nti omuntu yenna akusetingidde trap nga Kamani bwe yasetingira Mordokai trap, ekitindo kwe yamusetingira kubanga atugibwa kiba mutugirako. So kakati olaba omuntu yenna nga akusimidde obunnya obugwemu abamulote kino kino mukimpeereza nnyo akusimidde obunnya obugwemu manya mukwano gwange oyo yagenda okugwamu okusiza ku kyawandiikibwa kino. Teyitegeeza nti omusabira bugwemu nenda gwosaba Katonda kubafa abadde tulina okubaagala naye ebisinga Mukama baddiringa n'abalabe baffe bennyini ebitindo bye basimye bye babigwamu kuba kaffe Katonda affe atuyisaawo. Bw'olotanga olaba gwe weesimira ekinnya weesimira entaana manya mukwano gwange yo baring yourself. Olwo ebintu byokola nga bigenda kwetera okuba nga okulazikirira. Otwatulina vidiyo ey'okubanga twogera ku malaalo oba entaana tujja kuba nga tubyogerako naye ng'abaloota ng'oli malaalo oli manya mukwano gwange ezo ndagaano n'abafuzi ziba zikyakutte weetaaga okuba nga osumululwa. Oba nkulipya subscribing ku channel eno kona kadde onakikola ekyo bw'okona kadde selecting all kitegeeza buli vidiyo yonna nabataddeyo ojja banga ofuna notification oleme okubanga oyitwako. Mukama yeebazibwe. Ebirooto bino ebikwatagana ku kulima mubiteeke mu comment section. Nja kukola ka video nziramu ebirooto bino ebikwatagana ku kulima byokka. Yes, twongere okuba nga tunnyonnyoka ekirooto kino. Byonna by'ozooloota emabega ku buli kimu ky'oloose genda mu YouTube channel yo teekamu okuloota kyonna ky'oloose kitegeeza ki Brother Steven ojja banga ofuna amakulu g'ekirooto ekyo kikuyambe kubanga otegeera Katonda bayogera eri obulamu bwo. Mukono mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba Sikadde Brother Steven kwa Chosen Generation. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.